Twawulidde emboozi ya sister eyasoose bwe yabadde ayogera ku musajja eyamupakula okuva mu bidongo n'amukulugusa paka eyo maganjo kawempe eyo mu bikajjo gye byaggwera kakazi katuva ginte yaako nevaako mu ngeri ey'ekisiru omusajja nga n'okukakuba akakubye. Ne tuwulira emboozi ya sister ey'okubiri bwe yagenda mu Kampala City Carnival eyategekebwanga Kampala Capital City Authority mu biseera ebya Mama Jennifer Musisi. Tugenda ku mboozi ya sister ey'ebbaala bwapiikingibwa Guy mu bbaala n'egye byaggwera. Dragon nkutumiddeko emboozi eno y'abantu bakulu. Lwaleromu biseera ebyo nali nkolanga mu kibuga omwo naye nga nkola omulimu gwa twalinako aba day shift ne ba night shift ate nze ndowooza akasubi kansuula ku night shift. Kifo ekyo kiri so popular kiri awo mu kibuga nagenda nenkola tunyuka kiro olumu 9 olumu 8 sometimes sawa 10 naye ng'ennaku ze tunnyusa 8 annaye nali nayiga omuze abawuliriza nali nayiga omuze ng'omuze ogwasituka munze gwakkuba ndongo ng'olunnyuka bwe bati anti olumu gye nali nsula nali ntyayo okutuuka ekiro nga batuwanawo okwebaka bw'oba omaze okulosobola owummulamu naye nga tetusobola kuwummula ebigunda bigunda. Ng'era olunnyuka naddala ku nnaku ezo ennannyukanga essaawa 8 sibira mu kikiraabu. Ndowooza kiraabu ze saagendamu ng'ezo sizimanyi. Nga tugenda olumu tugenda n'abakozi bannaffe olumu ngenda nga waliwo omukozi munnange omu ng'olumu tugenda naye nga naye ayagala nnyo endongo talina njawulo nange nga tugenda tudigida. Sometimes off days zange nange nagendanga ku off days zange nkuŋŋaanya ebibinja naye nga nfuna bannange oba bakazi nze oba ba friends oba ba neighbor entwala naye tujja kugendako mu club ne tukola ibanga girls day out banaye ne tugenda tugambanga nze omuze gwe naggulawo gwa kukuba ndongo zirina kirala wabula simayina mukama wabula ndongo yeekwata akati. Biseera ebyo nali single mother era nali single mother n'obwana bwange bubiri bwonna bugirls era nabo nga nina omukozi abukuuma kyova nabeeranga free n'enkuba endongo. Kati waliwo kiraabu emu eri awo mu kibuga eri so known. Olunaku lumu nga ŋŋenda navaawo ne ŋŋenda ne kazini wange atugenda yali off day yange ntuuka mu kiraabu era bulijjo ate nga tetuli nti oba tunywa katunywa naye nga sinywa naye okukuba omuziki ng'ojula kuzina okuva woyingidde paka wookola ki bw'ovaamu aye n'owulira oli maama oli maama naye ng'endongo efuuse endongo kati abaana onoobawa amagezi ki bannange ngereka nneme genda nnyo eyo nina okgenda ku mulamwa. One day olwo ngenze mu club nga waliwo gaaya atudde wali ku muzinda nga neetegereza nze nga sibiriiko nkoona dansi nga sibiriiko nkoona dansi wange saagala kumanya nga tumanyi okukolayo zibbato ne mukola saako ne baba bavayo ne balagako kye balina mu makkati nange nali omu kwabo
bagamba nga oyingira ekirabu n'ogikyankalanya. Bannange Mr. Sozi yali kikambwe. Kati siibaweeseeyo gayi ndowooza kwolwo nga ndaba nga asirika nga tubaayo teyanyega naye nga mulengera ntunuulira babaayo ne muzinamu bwe batyo. Ati lunaku lumu era nali ndabika kwolwo nali nyinyuse ku mulimu ne ŋŋenda. Dembelio Properties and Associates tukujjukiza ku estate yaffe eri Bulamujjeza ku Lwemityana kilomita 2 okuva ku Chorus okutuuka ku estate y'amasannyalaze amazzi ku 2.5 ku 10 nga ya chapa $13,000,000 ku screen ebeera namba ya Dembelio Properties and Associates. Mwebuuzeeko bwe njogera estate nga gye njogerako tekitegeeza nti ettaka lye batunda liri eri lyokka. Balina ettaka e Buloba, balina ettaka mu bitundu ebyenjawulo, naye bwe tuba tu promotinga ojja kumpiya nga neesiba ku estate emu naye ne nkugamba nti genda mu inbox ewa Dembelio babe nga bakubuulira ettaka lye balina mu bitundu ebyenjawulo. Abayayanira Mpigi ali mu kubajja ng'ekirooto kyo kyakufunako kataka mu sayidi ez'Empigi. So keep your ears ku flow. Ati nali nateesezza ne bannange abadigize bannange etujja sisinkanayo bwanti nga tebakolera eyo. Ate nange nga ŋŋendayo ne mukozi munnange omu sanga baatuuse dda kyakutteyo dda bakoonye eddanzi bawulira n'obukoowu babulina. Bannaayo kwolwo olwannyuka nadduka misinde ka booda we swi ndowooza gayi bulijjo nga ndaba asirika. Banna akatuuka nga bato zitandika nga bakola ssaako kwata bannange nga bakola ssaako. Omuwala ovaayo omulezi asobola ovaayo n'akweyungako kyaba waali bannange ng'olemwa. Kati gayi avaayo yali tani yange mbuddeyo nyingidde ssaako njigaziiza nkoonye eddansi ekwata. Nali nga muzibu nnyo wattabbo nnyo mu bendova kwata. Gayi ndowooza yali yanningirira dda nga avaayo ajja nniga squeeze tukwata amazina kwata bannange. Ate olwavaawo atudde ebbali gayi ng'akyayagala okundeka obutazina naye. Saako eweddewo naye ayagala abeere ng'azina naye ng'aguliddeyo ku kyokunywa. Tutambuzza obulamu. Kaakati nga tunyumya nga tu-exchanging numbers naye yali muvubuka muto. Nze Mr. Sozi nze nga bw'ondaba nze muntu eyali tagejja takogga nga sikula nga ninga ndowooza Mukama yandekako awo stop. Kati ng'omuntu yenna bw'andaba ayinza okundowooza n'okuba nti siri maama ng'alowooza ndi muto. Kati nga sayizi ezijja gye ndi bavubuka. Yali muvubuka muto naye nga labika bulungi muvubuka muwanvu bw'ati nga bano ba American height. Nga twogeramu awo nze nno ndowooza byakusaagaze kuba nze najjanga just to have fun. Saali nti oba nzize nabinoonya to have fun. Kunyumirwamu bunyumirwa kati nga tu-exchanging numbers nga ŋŋendeeka gwe twannyuka nga tuwerekerakawo nga tugenda. Nendowooza gayi yankubiranga amasimu. Ojjadde otulabako, ojjadde okundabako ko nze nja kujja. Nalwawo nnyo kyantwalira so long. Kyantwalira ekiseera kiwanvu okulaba gayi oli. Kaakati ng'era nzirayoko mu kirabu ng'era nali simulabye. Yalina nga waatuula n'asirika bw'ati. Oba yabeeranga akubwanjaga oba yabeeranga ku shisha nze ngenda omulaba ng'afubutuseeyo.
ntuuka nyingira bwe nti munda ntuuka noonya nze we natuuka asaatandikirawo mazina nzooka ne neetuuza ebbali awo paka bakuba akayimba akancamudde ne ndyoka mbuuka gye ndi olulimuka siddamu kutuula ankyatudde Gaaya avaayo kanne yansanyukira zihaaga kwata nga teri mubuuka gwakkiriza zina nange bino bye nazinanga n'omuvubuka omulala nga tabikkiriza ngamba nedda Gaaya ng'atandika n'okumpubira nno ssebo ampubira taŋŋambaako nti nkwagala wabula twogera bwogezi nti tujja sisinkana tubeeko bye twogerako nze saali nti nnoonya naye bannaye era nga sitaani anaakusendasenda omaliriza ogudde mu katego ke olunaku olumu Kolo n'addayo eka kati lunaku lumu nalina okugenda ku mulimu Gaaya ono annemeddeko nyine ngamba ye kiki lwaki sigenda ne mmulaba nkwata ekkubo mukubira nga mugamba nja kusisinkana enkya bwe nnyunyuka nja kuddayo eka neebake enkeera emisana nja kujja nti kaali saalwa nga neetegeka neebaka we nazuukuka nayambala ngenda wa Gaaya bannange kyanzigwako Gaaya nkubira ngamba jangu nsinkane wano sayidi z'Emmengo nenya booda ngenda ntuuka nga musinkana nasooka ne mulinda nga booda yantusiza dda simulaba bandi awo nga zze nakimye nga tukacakalawo naye awantu gye yantwala ndaba tuyingira ekikomera mu kikomera mwalimu hostels naye nga mu hostels ziringa zicubicles oba zicubicles abawuliriza muzimanyi simanyi ati tuyingira mu cubica emu nga erimu obuddeeka bubiri nga makkati waliwo wooyita deni kaddeeka esayidi ne sayidi kati nembuuza Gaaya eno okolayo ki ye lwaki ondeese eno eno yewakaawo muli abanaye abantu betufuna tomanyi najasula tomanyi najaba nomubuuza eno gyosula ye gyembeera eno naye siwe ensula waliwo simanyi oba simanyi sijjukira nakye yaŋŋamba yanziramu ekiboozibozi kye saategeera awo. Masses Quality Beddings abasangibwa Nansana ku Mastowa opposite stage ey'Ekyebando wansi wa Epic Motel bakutegeeza ku ebyakabi ebiri mu store eri ebikwatagana n'ekisenge okuva ku doormats okuva ku carpets genda ku mifaliso genda ku masuuka pillow cases bed covers mattress protectors agenda ku ziduvets blankets ez'omulembe ddala mosquito nets ironing boards bonite buli busamino nga ddala kyekyo obisanga ku Masses Quality Beddings Nansana ku Mastowa. Madam Massa akulinze okuwa obuweereza obwakabi ku bikwatagana ne beddings. Gaaya mugamba naye kati mu bifo byonna olulabye wano abanzi badde manyo mpita like tusinkane samwe tutuule mu kafunga kali open tunyumye nze nkuyise njagala twogerere wano ngendo laba ziroko zirumye ku luggi naye ngamba leero luno ngendo laba ziroko zirumye ku luggi nemugamba yi mate manyi nzize kwogera nangamba nze nakugambira okuva mu ntandikwa nze siyagala mukazi wakuwasa wabula nakuyise tunyumye ate twesanyuse namukonze ekiki nti ye nemugamba naye nga sikumanyi nakulaba mu kirabu gamba tubadde nga nkukubira essimu nga twogera kyogamba tomanyi konze nkumanyi ku fesi naye mbadde sikumanyi kati laba gy'oli gy'obeera Gaaya oba yali ava kukozesa biki bannange naye kansooke neebuuze abawuliriza mwenna waliyo omuntu
waliyo abantu nga bo mu kisaawe eky'omupiira batwalira ddala essaawa eziwera ennya babaako bye bakozesa oba kya mu butonde. Kintu ekyo nkyebuuza. Oba banne waliwo ekintu ekikutuukako ne kitakuva ne ku mutima nga buli wookijjukira ogamba bannange omuntu yanywera njaga yanywera biki oba ali nnomo nga ye bw'atyo buza bye bibalemesa n'owasa. Naye ng'endula Agayi atandise okukyuka amaaso akyuse mwe tuli buddeeka bwe bukutte abo abaana basomero oba be baali basoma oba ba yunivasite oba ba secondary nze simanyi. Aŋŋamba nno munnange saagala nakumalira budde kuba olina okugenda okukola. Weyambula oyingire eddeeka oba ogenda mu ya makkati oba ogenda mu esembayo waggulu oba ogenda mu esooka wansi gw'oba weeronderako valayate. Nandunuulira omuvubuka oli nga mulaba muvubuka muto infact nanyooma n'onnyooma nze n'enzalawa. Naŋŋamba nno okyanyooma okyanzalawa naye ojja kulondako oba oyingira ka wansi oba oyingira kwegamba weeroboze. Endowooza byakusaaga nensigala nga ntudde ku katandaawo akamu. Abaana baba n'emanyi gaabwe oyinza omulaba nti kasajja katono okanyomera mitala wa mugga simanyi wa mugga Gayi teyankwata lwampaka annyambudde ankutta nnyambudde nemugamba tonyambula kanneeyambule kuba nze neereese munnange nalowoozezza oba nzija sisinkana ki twogere naye ate bituuse kubi. Naŋŋamba ebyo byonna tonyumya nze tonduyisa nakonduyisa kuganga ne mu mbeera yavudde mudda miiningi alabika yasooka kukubwa nga yenna tasalikako musale emisuwa gimwereeze neŋŋamba leero luno nange nga ndowooza byakusaaga. Gayi bannange ekisaawe tukiyingira tutandika okusamba akapiira bannange Gayi yalinga oba abadde kinensooka nendowooza byakusaaga netutandika kwata ekyani kyono kyani bannange mukadde kayimba gini ebbugumu bannange. Naye kyenzijukira nti twayingira ekisaawe ssaawa zaali 9 ku mulimu nyina ripooti nga ssaawa 11 abantu batukolera bali taafu tebaagala kutuuka leeti nga seeraliikiridde nti naye nga neeraliikiridde obudde ku mulimu. Gayi namugamba naye okimanyi nazze twogere ngenda kukola ebyo tobimbuulira ebyenkya byankyakwata osobola okubira manejawo n'omugamba ojja kusooka tojja sobola nemugamba nga mugamba kasasiro kyoyo naawe bino bye birina amakulu singa omulimu baali ndowooza ne zivaako. Naye ekyali mu ddeeka bannaye wali ofunyeko abawuliriza wali ofunyeko ekintu ekikulumya n'oba mu kusanyuka n'oba mu kunyumirwa n'oba mu ki kyonna nomala notuuka n'okaaba bukabi nga tokaaba nti oleekane wabula nga amaziga gakukulukuta bukulukusinga ofo bulumi. Mwana mulenzi yali yabala asi munene nnyo naye nga banaye yasukka ate ndowooza nga alina byataddemu banaye nawunga nga neeraliikira eno ndi ku peneke obudde wembulowooza ngenda tuuka mmeka ku mulimu. Gayi yali infact mbadde neerabidde nobagamba Gayi yanzijjako kahandibaaga n'akawanika eri waggulu ku musomaali nga simanyi na budde
nga simanyisa ngendo lengero enzikiza etandise n'okwata. Can you imagine? Naye nga nawunziwunzi dda byampeddeweddeko dda nkaaba bukaabi nga mpulira nfa emigulu nfa obulumi akatanda ke kakunda bannange. Nengamba bannaye nawunga gayi bw'omugamba bannaye nti nze bwerese weka saakuyise. Naye nga ye yankubita essimu nanzisanga ku bunkenke yaŋŋamba timu bwerese weka saakuyise singa wadde toyagala tewandizze kitegeeza abadde oyagala y'ensonga lwaki weerese kati guma. Neŋŋamba nedda bannaye nga bw'okalaba nno kavubuka. Nsaba okkirize nga tugenda mu maaso nkutegeeze ku Mama Aisha Najemba owa Aisha Najemba Furniture Mart abasangibwa Ebbanda opposite akapande ka Nabisunsa Girls. Kakati bw'obanga oyagala kye bayita ekibajje oba furniture ng'oggyeko kofini, ntebe, bitanda by'abakulu by'abaana, oyagala kukola kufumbiro lyo, oyagala enzigi, oyagala madirisa, nga byonna byekuusa ku furniture. Njagala okutegeeza akina dining ebyomulembe byonna nga furniture. Aisha Najemba Furniture Mart Ebbanda akulindiridde. Teweekaka ssente oba tozirina mulundi gumu. Sooka osiime ekibajje nti kino kye njagala. Mutegeeragane ebbeeyi. Tandika okusuulayo akasenteko. Akasente bwe kagguka nga bakola kibajje ekyo nga bakitikka nga bakitwala w'okyagala. Tukole ebintu mu ngeri etali ya kibwatukira nga biringa ebituguddeko tubyetegekere ate tubifune nga tebitumenye nnyo. Mama Aisha Najemba kyava agamba nti ensonga azikukwasaganyiza mpola mpola paka luguse ekiroto kye ekyokubeera ne furniture ow'omulembe. Ennamba ogiraba ku screen alineegi oba oyogera ne Aisha Najemba Furniture Mart Ebbanda. Neŋŋamba nedda bannaye nga bw'okalaba nno kavubuka. Akagamba obadde onnyooma kati njagala nkulageko mwepangapanga mwemanyi muli baakabi kati nja kulagako ng'alinga gaye yanneetegekera ng'alinga gwe nabba ng'alinga gwe nali nkudde naye nga simukuulangako. So mu bufunze paka gye kaggwera nga mpunze n'obuwunga nga sibitegeera nga mpulira n'omutwe gunnuma naye nga gayi musanyufu bitya. Era Mukama atuyamba buyambi n'atutaasa bannaye ne tutalwala na birwadde kubanga abaana ab'obuwala tugwa ku bizibu ebimu nga ffe tubyetuttemu ate ebimu nga tetubisuubira. Mukama Katonda yekka y'atutaasa. Naye nga neeyoolayoola nga neerongoosa akaawo nfunira ndeeterawo ebbensani nga neerongoozaako nayambala mangu. Mugamba mpeereza akasawo kange okukebera ku ssaawa nga zirimu emu. Si communicatinze na manager mugamba nti munnange leero sigenda kusobola ate nga sisobola. Era neesotya mpola gaaya atuuka ngenda kwata nnusu kasanvu. Endo linye mangu bodo ogende ku mulimu tujja kuwuliziganya. Ndowooza bambi katanda kaalina okukola tekakolanga keeyawe oba kaalina kaasikaali omu mu ssomero mu hostels sorry. Namugamba naye bannange nnusu kasanvu ku kyonna kyontuusizzaako nze nasimanyi oba ndina oke. Nina okukola nina okufunayo ku ddaga kuba mpulira headache. Nagamba agenda ze nnyina tumbuulira nga nenjogera nno teruyina bannange. Kyokka luli yabeera mu kirabu ng'olaba gayi ategeera naye maama yandagako empisa talina baba bakulizaawa. Nkwata ekkubo ngenda ntuuka obuuza boode ngamba gumu kitundu. Nengamba bannaye ate saalinnya ekasawo kange ne ntandika ate okugattiriza nsobole olaba engeri gye ntuuka ku mulimu. Kati ntuuka ku mulimu manager ndowooza ng'akimanyi nnina okujja. Yannindira wali kumpi bw'atulabira we tuyitira. Tuuka ngenda nyambala yunifoomu ng'obunafu bwokka n'emigulu giringa ezirimu n'entegetege. Nga nze mmanyi kye mpulira downtown.
nga mpulira bubi nga newulira neetaaga kuwummula. Omulimu nali nkola gwa kuyimirira ne ŋŋamba bannange maneja nasanga we nava eri wansi maze okwambala uniform yambuka maneja ewumbe yanguuminse dda nniize. Banne yali annyambalidde gwe obedde oliwa bwe butalina mpisa abayindi. Nalimba mulimbe ne mugamba omwana wange abadde bubi bamuwadde ekitanda ndaba wenkaabye amaaso we ganzimbye naye ng'amaaso nga maneja munyonyola omwana abadde mulwadde kati ng'ate bamutaddeko ecupa nga njirinde gwe mulanga weggweddemu ne mukwata ne mwamama wange nenzija nga lwaki tokomuniketinga biki sajja yanyombesa nakaaba amaziga nga sikaaba nti annyombesa wabula nakaaba nga nzijukira ekisiru bye kinkoze byonna ate nekimala nekinsimba nnusu kasanvu nenyongeramu nezange nga ninge bane nawulira nga nfa. Nakanda kwetondera maneja neneetonda naye Mukama n'ansaasira n'ansonyiwa. Naŋŋamba omulundi omulala we kiddangamu ng'omanyi tojje mangu n'otakomuniketinga gujja kuba gukulemye. Ne mwebaza ne muyitako banne nakola naye nga nkola sikola. Neekulula bwekuluzi nga nze mmanyi kyenvaako. Naye naawe omwana bw'alwala nga bannange ne baŋŋamba maneja tugambye nti omwana wa mulwadde bamuwadde n'ekitanda naye mama omwana walala weewaluzi wenna ozimbye amaaso kuba nakaaba. Laawe nawe ozimbye amaaso nga nze mmanyi ekyo kyakyenvaako. Sinze nayagalanga ogendanga mu zikiraabu olwo saalinnyayo kye natuukako kwolwo saalinnyayo. Era natandika okubonerera mutima gwange ne ŋŋambagana makiraabu ge ŋŋendagendamu muze gulina okukoma. Era natandikanga nga wennyunyuka nsula ku mulimu paka ne bukya. Ebizibu bibeera ekireeyo abantu mu matumbi gye batambulira, bw'osanga be bakubye, bw'osanga be bagoba, bw'osanga ababbi abanyakudde obusawo. Mukama ne ŋŋamba obimpisizaamu sibifunye kiki ennyo. Ne ŋŋamba ekimala kimala. Ne ntandika okwesalanga ku kiraabu mpola nga ŋŋendayo wansi nawayo kubanga nze obulamu bwange nayagalanga nnyo endongo. Naye nga si bino era we ŋŋenda nzira mangu naye mbunyuke ku mulimu nzigukire mu ndongo. Gayi yantamye endongo. Gayi oli yantamye amazina n'abintamye. Yakanda kuba simu yange nga sikyamunyiga. Tenzijukira naddamu omulaba kutuba tuli mu Shoprite awo ey'omu kibuga ne maama wange ne sisita wange tugenda kukola yali ndowooza shopping ya Christmas enkeera. Yali ndowooza 24 nga Christmas oba ya mwaka kisigujjukira. Gayi nandaba ng'olwo nno nakyuka nagejjamu yenna n'asabbalala n'alyoka asimba amannya. N'ayagala mbwampe haga ne mugamba mukwano nedda jangu mpola. Amange n'atutunuulira awo nga kyeyogeza. Sisitange n'aŋŋamba ekyo kigayi kiri ekya kiraabu kumbe kyekyo ate nga kirabika bubi. Ng'alabika bubi. Gambe ng'alabika bubi nga nswala n'omusemberera. Era nagamba nga nfuuyira kagalo lwaki tatambula n'agenda. Tuba tuyingira nga ye afuluma Shoprite. Manya tuba tufuluma nga ye ayingira. Bwentyo saddamu laba Gayi yali ansaba infact n'ennamba essaawa ezo ne nga sirina ssimu ne mwegobako. Bwentyo bwe nasimattuka bwentyo bwe namaliriza ne Gayi oyo owa kiraabu eyantuusa ku kyokyo ekyo kye siryerabira. Beba abantu babiri be siryerabira mu bulamu, basatu be siryerabira mu bulamu bwange. Siribyerabira.
era Katonda atusaasira busaasizi. Bawuliriza mwenna emboozi yange tuliddamu nate era Mr. Sozimo neeyanziza kumpa akakisa kano, Mukama akuwa omukisa. Sister, nyongera kukwebaza okuvaayo n'ogaba naffe story yo. Zibadde stories 3 nenzikiriza nti nsufu zijjudde ebyokuyiga ebiri practical. Kakati omugezi n'akozesa opportunity y'okuba omugezi ddala ng'ayigira ku nsobi z'abalala. Alibeera omusiru n'alinda ng'ajerega waono fara bamukwata bujeganze ndi sharp mukwano linda lw'olijja nga gw'otunyumiza nti walowooza nti oli sharp n'osangayo ba sharpa oluvannyuma nga balina sharpest. Omugezi yigira ku nsobi ez'abalala. Liba ddembe lyo erisinga okukusuula mu kwejjusa. Those very moments z'okozesa ng'ogamba nti it's me, netegerera nesalirawo, it's about me, you know, manyi kyenjagala. Olumu ebiseera ebyo bwe bityo bye bikutomeza ng'ogezaako okulaga nti abalala bakumalako emirembe when they try to be like controlling you. Oyagala weetegerere naye okugwako emirundi mingi kuvudde nnyo mu kwagala okwetegerera n'olowooza nti weetegerera n'owunzika nga wallahi gwe kennyini weesudde mu mbi emiswiba nga gikujjidde. Jonna bagambye nti gayi gw'otooyagale tomuwa nnamba yo. Mukimanyi nti abawala mulina omuze ogw'okugaba ennamba stupidly. Tolina business nti olina edduuka likola keeki, olina bekale okola keeki, so bano bajja kwetaaga. Towola ssente nti olina business ey'okuwola ssente, oli into money lending. Tolina law firm nti weetaaga abantu abalina abagala bakwasa. Toli mu real estate nti toli. Ekikugabye ennamba yo ng'ekintu ekya bulijjo kyekyakiggwa atalina kyamaguzi ky'otunda. So you give your number easily or anyhow and you think they will take you serious. What are you trying to mean? Uliasoma namba n'ogisoma ate gwe nojja n'ogimunyigiramu ng'akandayo bagyenkwadde yeeyo naawe kyokola kati bw'oginyiga mu ssimu ye naawe ne weekubirako. What's your name? No saving. To most guys eyo kodi agamba guno gujja kuggwa. Kakati ono atali mweteefuteefu kunjagala kumpaako bakola byenjagala ate ennamba yampadde yaki. Simanya olaba gwe move gy'okola omusajja n'aginterpretinga n'ogwa mu kazannyo ke. Weraga sozi naawe ate tuleke twetegerera. Sozi nze nsobola okuwa ennamba yange n'enkumi ebisoobooza. Njagala kulabula ekigambo kino. Gw'ogamba okumi ebisoobooza tannabyagala bwagazi. Regardless of your status, your office, your level of education, your family background. Smile coming from the first family. Smile your family ovana mu bwakabaka bwa Bungereza. Bw'obanga oli mukazi njagala kukiddamu. Bino bye twogera bw'obanga oli mukazi njagala kukubuulira akabonero k'okukkiriza okuwa omusajja nnamba yo. Kodi bw'aginterpretinga agamba nti guno guggwa. Njagala kukubuuza ekibuuzo. Tukozese common sense. Omuntu gw'owadde ennamba yo bw'anaakukubira onookwata oba tookwate. Can you share your number nga you're not ready to receive their calls or respond to their messages? The answer is no. Njagala kukulaga nti oguguddemu omulundi ogusoose kugaba nnamba.
ogugwamu ogwokubiri okwogera naye owedde oyagala kukitegeera ng'omaze kuggwa owedde bebi era bino mbibagamba omuwala ayagala okwewala bino byonna prevent it is PREVENT prevent or prevent. You're not ready to sleep with that guy and you're sharing your number. What is the motive? To make friends? Is that how you've been making friends? Okuvala wafuna esimu owedde gamba nti so zimpedde naye mpedde ntya owedde bwoti gayi agenda kukubira essimu oyinza n'obanga tewasevinze enamba ye hello gyebaleko olunaku lugamba ki ayina otowanzijukira cause I think it's me who took your number ate yange tewagifunye banemukuliko eyo ku mbaga banesikujjukira nobaani ono but you shared your number come on I give my number ku bantu bangi so I don't know simanyi owulya bwayongera okukakasa nti kano ka slat kano kali luzi enamba yange nagigabidde abantu ab'enjawulo kati please tell me the wedding yabadde ya yesterday. Yes, I know. Nabadde ne wedding yesterday yabadde munyonyo. Nagabye enamba yange ku bantu abasukka mu basatu. Kati ono agamba yego nagujja kugwa kana akaduuka kaako akaduuka ka wholesale sina retail. Retail anti batwala kamo naye kasuubuza ne maali. Golowooza oli simaati kumbe ogwa. Funye kalancha bane by the I didn't tell you wanyambalidde akateeteeyi my goodness that was beautiful and I remember nayiseeko ku bifaananyi nga bakukubye ebifaananyi era nsonyiwa ekifaananyi kyonna kitutte hey get serious naawe so kyokobwedde anoonya ekifaananyi you didn't even look for your kifaananyi ne kati weebuzaabuza kyokobwedde anoonya ekifaananyi kyange nti kumbe it is you na man just know kino ekifaananyi kibimala era nsaba onzikirize bakiwange bagenda kiteeka ku board njagala nkiteeke ku kisenge kyange. What does that mean? Gayi wamulabye ng'alabika bulungi. Gayi we yavuddewo wamulabye ng'avuga Subaru Forester ate yabadde ku namba zino eza digital. Gayi akalevu keeko gayi ka size keeko olanga gayi alinamu ka jimu akutte ekifaananyi kyo asazeewo akiwanga akiteeke ku kisenge kye mu ddiiro lye. Don't you feel good about that? Do you see how you start to feel to feel good, proud of yourself? You're that nice looking girl that guys out there can just pick your photo, take it, flame it and put it mu madiiro gaabwe. Wow, kati ngotandika ojjukira Yekoyade yali akumanyiira kuba ezzalawo yasooka kukutamu olw'erinnya eritategeereke kaliringa eryabalwanako olutalo lw'abachwezi sima abakomboozi erinnya lyakutama alina enkola ziringa zadda nnyo za mu gya kinaana mu mirembe gy'Amiini kati otandika kubikutama yeefuula vumbi kati ono atandise n'okuba nga temulina kye mwatuuseeko naye yakutte ekifaananyi kyo n'akitwala yakiwanze nakkubira n'ekifaananyi ku kisenge ng'akulaga nti ekifaananyi gyekiri. Bwanaddamu okuba essimu ye togikwate kati muba mukyali nga gaye banne mwana njala ndi wane nnuma bali nga musonyiwa excuse me ngenda kulya do you guys have nsujju yampe nsujju nteeraako muwogo but katono nnyo mwene Juni oya akatooke kabeere katini nnyo enva ogaye yampa ennyama y'embuzi nenga kasupu katono that mpeerako n'egiiswa cocktail. Thank you. Oh babe, I'm so uli erinnya bwe liyiseemu babe kati akigenderedde. I'm sorry please Jessica by the ngende jangu tulye kati boogedde
mujangu tuliye waliwo ekigambo waliwo kodi yawe eri mu kujjamu gye tuyite siriginyi ntegeeza ssente kati ogenda kugenda wali mulye lanchi oyaga no ezange osolo ziteeka ku ssimu eyange ensolo giriira wano gayo oluva ku ssimu n'ayewako eky'ekkumi towedde gwe naye natandise nkugamba ntya bw'oba tolirwedde kwagala gayo tomuwa nnamba yo akabonero akali mu kugaba ennamba yo kwe kutegeeza nti osobola okusenvula ne mubaako kye mutuukako ekisooka ekiraze kwe kuwa ennamba yo kitegeeza mujja kukwata mujja kwogerezeganya ku ssimu oba nfuna njagala okwogera ekisembayo mpumbewumbe stories n'essatu bagaayo olumu babalaba nti temuli serious katate ye tajja nga ayagala kutreatinga nnyo nga atali serious n'alaga ekirala gaayo akusanga mu bbaala n'atakulabamu nnyo buvunaanyizibwa kyova olaba mu kitundu ekyasoose gaayo oli yeewunyiza omuwala oli okumusanga nga amaze omwekakaatikako mu bikajjo n'amusanga nga ali virgin yakyewuunya lwaki abantu balina endowooza nti mu babaala teba bantu ba buvunaanyizibwa kijja kutwalira ebbanga ddene okukakasa obuvunaanyizibwa bwo ng'osangiddwa mu bbaala oba ogezaako okugatta kati emboozi yange tekitegeeza nti mu bbaala tebeerayo ba buvunaanyizibwa nekijja kwetaagisa olusozi lw'olina okulinnya to prove nti newankubadde oli mu bbaala naye olina obuvunaanyizibwa kati gaayo akusanga mu bbaala gekyasingamu ebintu byakwekozaakozaamu kati ye kyava playinga part ey'okubeera gentleman ey'okubeera ow'empola empola naawe atandika okusigira ekifaananyi nti wait a minute ekiteeza mu bbaala musobola obutabeeramu basajja bayaaye ng'olaba engeri gyakuttemu ng'olaba engeri gyakuprotectingamu naye njala kutegeeza ye abaagamba nti teri muwala nga ddala wa buvunaanyizibwa nga yakuzibwa n'abanga ssaawa zino ali mu bbaala lino kuno kwekoza kw'abawala kano kajanja gujja kuggwa tukiwa obudde kakati gw'oyagala okulaga nti oli serious naye mu butamanya wamaze okulaga gaayo no nti toli serious natandise nkugamba mu kitundu ekyokubiri nti omulenzi olaba obeera serious gyali oba n'omulamu obeera focused n'akujja ku mulamu oba n'akuwugula then what of you amaze okulagirawo ddala nti tolina buvunaanyizibwa toli serious anaakutwala atya okubeera serious nga n'abaali serious yabatwala obutaba serious kati ate gwe gwalabireko ddala nti toli serious era mwogera mubiri ng'agamaze si kwewuunya mpisa zo ne bw'aba akuwasizza ebimu kubitera okukuvumya ebimu kubitera okuyita waawo era atera okugamba nti akwewuunya kitono era obadde namugumiikiriza nnyo obutajjaayo buzeebu naye ye alina kiri at the back of his mind nti gwe najja mu bbaala tasobola kumpaawaza amata okumusanga nga abuuka bibanda abuuka myala takyewuunya akwewuunya butakikola takwewuunya kukikola zeze mbirigo ze mubeeramu ngagamba era kale bannaawe baŋŋamba era nakujja mu bbaala neŋŋamba nti naasanga omusomi mu bbaala omusomi balina musanga ku kereziya bagaya abamu babalaba nga temuli focused ne babalaba nga temuli serious ekyomutawaana mwene mwagala bagaya abo babatwala okubeera serious naye ng'enneeyisa gye weeyisizza tesiiga kifaananyi kyakubeera serious ebimu ku bikakasa nti toli serious ebitandikirwako ze ssaawa z'oli mu bbaala ekimu ku bikakasa nti obulamu bwo buli awo kwe kubanga bakusanze mu bbaala essaawa naddala eziri weird oli mwana wa buwala olimu empeka emera naye olina essaawa z'oli mu bbaala baba n'ekifaananyi nti ababeera mu bbaala essaawa ezo baava ku nsi bwe kuba kkubwa bakubwa bw'oba omugjamu ng'omugjamu baba beeryamu ekyo kyekifaananyi kyalina
agenda okuyita ewuwe n'ogenda n'otagenda n'ogenda. Kati bw'agenda okukukubisa ettendo n'ali kukubisa kifiiriza, obwongo bwe buba bumugamba nti ettendo alikubye leero naye nga bwe yakutegudde n'akujja mu bbaala waliwo eyakuggyeyo jjo oba yakuggyeyo last week, talina ngeri gy'akusaasiramu. Kyova olaba abeera point blank n'agamba nze saagala bya bufumbo. Maama gwe bwe twesanze mu kanivo olaba kye kitegeeza already wamuprovinze nti okukkiriza obukkiriza okumusisenkana ne audience gy'omuwadde ebbanga eryo lyonna tasobola kukwesiga, ne gwe kyoba tokiraba tasobola kukwesiga. Omuwala gwe najja mu kanivo etezanze bwe saali mupiikinzewo buli omu yali ayinza omupiikingawo, kati mutwalo ntya kubeera serious nyini azze wange tomuna nakyo manyiko kye yali awo omulundi ogusooka nkukiinye nkuyise wange okkiriza onsisenkana ate kati oŋŋamba tonzigyamu. Kiki kyogezaako okutegeeza ng'oli mu nnyumba yange n'ebyokulya byange obiridde? Nkugambye nti sina transport naye ojja musanga wano omuwala ow'obuvunaanyizibwa takkiriza. Agamba jangu nsange mu kifo bwe kiti nga gwomanyi nti waaki ne bwoba tolina ssente kiri walkable, yaateekemu ayagala ennyo okulaba. Naye okkiriza ng'ogamba nti abange agambye transport gyali kaŋŋende. Ku ye oyongeramu mukakasa nti gw'oli is a goer. Kati oyina principles zo naye tokimanyi nakukimanya nti rules ze ezikufuga ozimenye, ate ye oli akimanyi naye gwe tokimanyi azimenye. Amateeka agakufuga ogamenye naye olinga atanabeera sensitive kukimanya nti omenya amateeka ago, naye ye akirebye nti onaawedde. Gwe weewuunya okuva ewa Gayi ng'akukozesezza, ye teyeewuunya. Teyeewuunya. Ebintu nayogedde biringa bisatu. Gayi gw'otooyagale tomuwa nnamba yo. Gayi gw'otooyagale tokwata ssente ze. Abawala abasinga obungi ne ku mutala guno ku kaalo kuno amatendo wano we mutannaba kukitegeerera nti mugwa. Mulina obubonero obulaga nti abasajja basobola obbasuula. Mbuuza nti bubonero ki? Nti so zinze sesesema ssente. Kasiya bulolo kafenyera ebbuga lya labbisi. Omusajja nga mpeereza ssente ate nga nzimuddiza. Bwekubanga sijja mwagala, nja kuzirya ate n'okumwagala sijja kumwagala. Si bw'ogambye mutima gwo njagalako kakasa ajja kulya. Bw'oba towedde ne ssente ze alina engeri gy'agiza okuzivubamu. Kati gwolowooza oli smart naye nkujjukiza nti ali smart y'oli. N'ekyokusatu, Gayi gw'otooyagale, gw'otookola by'ayagala, ekikutwala ewuwe gy'oba omusisinkanira kiba kyaki. Bwe tutyo bannyinaffe bwe bazadde abaana ne babatunulako nga tebalina kyakkola nti abaana bajja naye nga teyayagala mwana ngeri gye yajjamu. Teyakola bulungi choice kwani gwazaalamu omwana. Byajja bwe bityo oyo n'abanga ye taata w'omwana. Nga singa waliwo omukisa ogukyusa taata w'omwana ne mu mateeka ne bamuwa omulala nga wali kikoze. Ne byajja mu ngeri zitya ezitandika okuba entono. Peer pressure, emikwano emibi twajogeddeko mu kitundu ekyasoose. Emikwano emibi gitusika okugifaanana. Oyinza obutaba n'amaanyi kusika mikwano gyo emibi gikufaanana eggwe omulungi. Nsaba emirembe gya Katonda gikubeere. Twongera okwebaza sister avuddeyo kusharinga naffe story eno. Naawe olina story yeefaananyiriza oba eri mu direction endala naye ng'ewunzika etulaga nti waliwo ensobi oba oli awoze wagwamu mu butamanya olw'akaabuvubuka, olw'ebikoosi, olw'okusirika ennyo ebintu by'obikola wekka wabigwamu ng'owulira wandyagadde omulala akiyigireko aleme ggwamu mbizi wagwamu. Tukwaniriza to share your story. Ekisa kya Mukama waffe Yesu, kwagala kwaye Katonda n'okusa ekimu Omwoyo Mutukuvu okkirize bibeerenga naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe gitagwawo. Amiina.
Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gwe omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa ly'olaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiriko kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo, oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.